Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe naawe atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna wetwogerera ng'embeera eyongedde okubanga etabuka obunkenke bweyongedde naddala mu gavumenti ekulemberwa Jeno Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'omukulu aduumira amagye g'eggwanga erya Uganda Jeno Muhoozi Kainerugaba okubeera nga wetwogerera alabika abizaalidde Jeno Yoweri Kaguta Museveni kitaawe oluvannyuma lwa comments ze yakola ku mukutu gwe ogwa X ezikwata ku lutalo lugenda maaso mu ggwanga erimanyiddwa nga erya South Sudan ewali abadinka n'abanuwa abagenda maaso n'okubeera nga bakubagana jjukire mabega kaawo gwazza tugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo naddala omukutu guli kwe tukuweera ensonga ez'ebweru w'eggwanga waliwo olutalo olugenda maaso mu ggwanga eryo era oluvannyuma lw'olutalo olwo kigambibwa waliwo obulumbaganyi obwakolebwa ku ggwanga erya South Sudan era ng'abantu bangi baafiira mu lutalo luno obulumbaganyi buno nga bwali bwa bbomu era ng'ekika ky'ennyonyi ez'enjawulo ze zaasuula bbomu zino oba ebibaluka ku bantu ab'eggwanga erya South Sudan era nga kigambibwa nti bangi baafiira mu bulumbaganyi buno kakati ki ekigenda mu maaso waliwo ekitongole eky'obwannakyewa okwetoloola ensi yonna ekitongole kino bakiyita World Without War ekitongole kino kivuddeyo ne kivumirira ne sekuvumirira yenna era nga kiyise mu mwogezi waakyo era omukulu omu ku bakikulira director ow'ekitongole kino bamuyita Edward H. Carpenter ono avumiridde era n'ategeeza nti eggwanga lya Uganda kimanyiddwa nti lyakozesa ebyokulwanyisa ebyobutwa ne biba nga byakozesebwa ku bannansi mu ggwanga erya South Sudan era nga bino bigenza okujja nga akulira oludda olulwanagana ne omukulembeze w'eggwanga erya South Sudan amanyiddwa nga Salva Kiir Mayardit omukulu ate nga ye first deputy vice president mu ggwanga eryo era ng'ono yayambako oba nga ekibiina kye kiwagira abalwanyi bali abali mu kulwanagana mu ggwanga erya South Sudan ne gavumenti y'eggwanga eryo ekulemberwa Salva Kiir Mayardit wulira ekigenda mu maaso omukulembeze wa SIDM amanyiddwa nga Riek Machar yavuddeyo n'awandiika omukago gw'ebbaluwa n'awandiikira ekibiina ky'amawanga amagatte United Nations n'awandiikira omukago gwa African Union n'awandiikira n'omukago ogugatta zi gavumenti ez'enjawulo ku lukalu lwa Africa oba okwetoloola ensi yonna ogumanyiddwa nga IGAD oba Intergovernmental Authority on Development n'abawandiikira n'abategeeza nti njagala okubategeeza eggwanga erya Uganda lyayingira mu lutalo lw'eggwanga erya South Sudan kyazuulwa nti eggwanga lya Uganda lyadiployinga amagye mu kibuga Juba okulaba ng'ate balwanirako omukulu amanyiddwa nga Salva Kiir wabula tugenza okukizuula ng'amagye g'eggwanga erya Uganda gakoze ebikolobero bingi nnyo mu ggwanga erya South Sudan obulumbaganyi bw'ennyonyi obwakolebwa ku bannansi bano aba tribe eri ey'abanuwa obulumbaganyi buno kyagenza okuzuulwa nti bwalimu omukono ogw'eggwanga erya Uganda kyokka waliwo n'obulumbaganyiro oba ebizuka ebyawuliddwako ebibaluka okumpi n'ekibuga ekikulu 10 km okuva ku kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Juba bino byonna bagamba nti eggwanga lya Uganda lirina omukono mu bulumbaganyi buno n'okutabangula emirembe mu ggwanga erya South Sudan nga bayambako omukulu amanyiddwa nga Salva Kiir Mayardit okusigala ng'afuga bannansi b'eggwanga erya South Sudan kubanga kigambibwa nti singa Salva Kiir ava mu buyinza bw'eggwanga eryo Uganda eyinza okuba nga tekyalina influence mu ggwanga erya South Sudan kakati y'ensonga lwaki Uganda ewagira sayidi eya Salva Kiir ali mu buyinza era n'oluvannyuma yawalirizibwa okutwala amagye newankubadde tewaali kwebuuza ku parliament mu ggwanga erya South Sudan mu kibuga ekimanyiddwa nga Juba amagye g'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces ne gazuulwa nti gali eyo kakati we twogerera ekitongole ekimu eky'obwannakyewa bavuddeyo ne bavumirira eggwanga lya Uganda nga bategeeza nti twakizudde ebyokulwanyisa ebyobutwa byakozesebwa oba kye bayita chemical weapons byakozesebwa ku bannansi era nga kyekyaviirako bannansi abawerera ddala okubeera nga baafiira mu bulumbaganyi obwa bbomu obwakolebwa mu bitundu ebyenjawulo ku ggwanga erimanyiddwa nga erya South Sudan mu kulwanagana okugenda mu maaso wabula ekigambo Uganda People's Defence Forces tekyawukanye n'ekigambo chemical weapons mu ggwanga eryo nga kiraga nti bano balumiriza eggwanga lya Uganda okubeera nga liri mabega wa bino byonna ate nga tekikkirizibwa era nga kiba kimenya amateeka okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku official website y'abano abamanyiddwa nga World Without War bagambye nti chemical weapons attack in South Sudan condemned by World Without War ekitongole kino kivumiridde okukozesa ebyokulwanyisa ebyobutwa mu lutalo lugenda maaso mu ggwanga erimanyiddwa nga erya South Sudan wabula ng'eggwanga lya Uganda lirina omukono mu kino kakati wuliriza ekiwandiiko kino bwe kigamba ng'era bwe nkugambye nti ngenda bikusomera ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogwokusatu mwaka 2025 okwa amawulire gano twagakuwa nga bagamba nti World Without War has condemned recent airstrikes on civilian targets in Nasir, South Sudan, amid reports that the Uganda People's Defence Forces used chemical incendiary weapons.
nti ngenda kusomweza 24 mwezi ogwokusatu mwaka 2025 Global News Wire ekitongole kino kyavumirira obulumbaganyi bw'ennyonyi obwakolebwa nga butagetinza abantu ba bulijjo mu kitundu ekimanyiddwa nga Nasir mu ggwanga erya South Sudan oluvannyuma lwa reports okufuluma nti amagye g'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces bebeeyambisa ebyokulwanyisa ebyobutwa oba chemical incendiary weapons ku bannansi mu ggwanga erya South Sudan nti era kino kyaviirako bannansi mu ggwanga eryo okubeera nga basobola okuba nga bafa abawerako. kakati wetwogerera embeera ya bunkenke mu ggwanga eryo wabula kigambibwa nti eggwanga lya Uganda libiinamu omukono. Images and witnesses accounts suggest that ethyl acetate, a flammable industrial chemical, was deployed in the densely populated region in Upper Nile State. Wanono batugamba nti okusinziira kubava mu bitundu bino abantu ba bulijjo abawangalira mu bitundu bino ebyenjawulo ebyakolebwako obulumbaganyi n'ebifaananyi ebivaayo biragira ddala nti waliwo kye bayise flammable industrial chemical nti byerabiddwako era byadeployingibwa mu kifo ate ekirimu abantu ba bulijjo bano nno nga tebalina musango kubina ebigenda mu maaso oyinza oga nti ba innocent people mu kye bayita Upper Nile State. Wulira we yagambye, I am deeply concerned by the use of chemical incendiary weapons by the governments of South Sudan and Uganda. Ono nno nga ye director ow'ekitongole kino ekyannakyewa kye bayita World Without War. Era yategeezezza ekitongole ky'amawanga amagatte nti mulemereddwa okuuma munnansi mu ggwanga erya South Sudan. Ono nno ate nga mu ngeri y'emu yakolako era yaliko UN peacekeeper mu ggwanga lino lyennyini era South Sudan kitegeeza yabakolerako ko era ekitongole ky'amawanga amagatte yensonga lwaki mu statements ze zonna kumpi abadde akipiininga. Yagambye nti nennyamidde nnyo era neraliikiridde nnyo ku kukozesa ebyokulwanyisa ebyobutwa ate obw'omutawaana ennyo eri abantu ba bulijjo mu gavumenti sebbiri nga kino kikolebwa gavumenti sibbiri okuli gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekulembera General Yoweri Kaguta Museveni basindika amagye ga Uganda People's Defence Forces mu kibuga Juba mu ggwanga erya South Sudan ne gavumenti ekulemberwa omukulu amanyirwa nga Salva Kiir Mayardit akulembera eggwanga erya South Sudan wetwogerera nga yali mu kulwanagana n'abasajja ba Riek Machar. Omukulu ono yategeezezza nti alina amawulire gano era yennyamidde nnyo okulaba nga gavumenti zino bbiri eya Uganda n'eggwanga erya South Sudan bali mu kwekobaana babeere nga basaanyaawo obulamu bw'abantu ba bulijjo. Bakozesezza omukka bakozesezza ebyokulwanyisa ebirimu obutwa chemical weapons. This is not just an escalation, it's a potential war crime. Nti kino musango gwennyini emisango gy'entalo nga bw'ogimanyi war crimes. Era singa bino biba bigendedde mu kkubo ettuufu wandiwulira nga gavumenti bbiri bazitaddeko ekibaluwa naye nga jjukire ebyo byonna nga bigenda mu maaso. Aduumira amagye g'eggwanga erya Uganda General Muhoozi yavaayo n'abaako tweets ze yakola ez'enjawulo ng'era bw'azakikola era nga zino tweets kigambibwa ze zaaviirako okulaba nga Munnayuganda mu ggwanga erya South Sudan bamuyigga okulaba nga bamutuusako obulabe oluvannyuma lw'okuba nti omukulu alina ebigambo bye yayogera nga bikyokooza aba tribe eri ekulemberwa Riek Machar nga bano beebuuza nti omukulu ono ekitegeeza batutta bakigenderedde. Screenshot eyo gye nkuteeredde awo. Muhoozi aduumira amagye g'eggwanga erya Uganda yagenda ku mukutu gwe ogwa X nga tannaba kuba nga agudeactivatinga n'agamba our mission in South Sudan has just begun. I want to offer the White Army an opportunity to surrender to UPDF before it's too late. We seek brotherhood and unity, but if you dare to fight us, you will all die. N'ategeeza nti ekigendererwa kyaffe mu ggwanga erya South Sudan kitandika butandisi. Njagala okuwa omukisa abalwanyi bano aba White Army nga bano be balwanira ku sayidi eriko Riek Machar. N'agamba nti njagala kubawa omukisa okwewaayo mu mikono gy'amagye g'eggwanga lya Uganda kyokka nno nga bali mu South Sudan. Nti njagala mwewaayo era mbawadde omukisa mweweeyo mu mikono gy'amagye g'eggwanga lya Uganda People's Defence Forces oluvannyuma ng'obudde tebunnaba kubanga bubayitako. Singa yategeezezza wano nti ffe twagala bwa Sseruganda n'okukolera awamu wabula singa mugezaako okulwanyisa amagye g'eggwanga erya Uganda mwenna aba White Army mugenda kuba muttibwa. Emabegako awo omukulu y'omu General Muhoozi alina we yaviirayo n'ategeezera ku mukutu gwe gumu ogwa X n'agamba nti nze nkooyo okutta abanwa nkooyo okubatta njagala mugende mweweeyo eri omukulembeze waffe gwe tuyina yamuyita omukulembeze awaliida mu ggwanga erya South Sudan amanyiddwa nga Salva Kiir Mayardit n'abategeeza nti bwe mutakikola eyammwe basime. Kakati we twogerera mu mwaka ogwa 2024
nga kigamba nti UN officials reported 1,561 civilians were killed in South Sudan, over 230 by government forces, Carpenter noted. The weapons used and the international nature of the attackers set this incident apart. Mu mwaka gwa 2024 gwokka ba civilians banaalumanya ne basaalumanya 1,561 be baafa mu ggwanga lya South Sudan, nga 203 gaali magye aga gavumenti ey'eggwanga erya South Sudan. Kakati embeera yagenze mu maaso n'okubeera ng'etabuka. Amagye g'eggwanga erya Uganda bagalumirizza okubeera nga bakozesa ebyokulwanyisa ebyobutwa, chemical weapons mu ggwanga erya South Sudan. Kakati gwampuliriza onoowulira, genda ku official website ey'ekitongole kino eky'obwannakyewa ekimanyiddwa nga World Without War, era omukulembeze waakyo oba director waakyo amanyiddwa nga Edward H. Carpenter yayogedde bino n'anenya ekitongole ky'amawanga amagatte United Nations temukoze kimala kubeera nga mu protecting omuntu wa bulijjo n'alumanya ne ssaalumanya mu ggwanga erimanyiddwa nga erya South Sudan, kubanga yali mu kubeera nga abonyezebwa, yali mu kubeera nga attibwa oluvannyuma lw'okulwanagana okugenda mu maaso wakati w'amagye g'eggwanga erya South Sudan nga gayambibwako amagye g'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces nga balwana ne ba White Army aba Riek Machar. Embeera bwetyo bweyimiridde kakati. Muhoozi kirabika okuvannyuma lwa tweets ziri ze yakola yandibanga abizaalidde gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Ebisigadde byonna sigala ku mukuto gwa Red Zone TV. Sebamulidde Patrick Nzembere mabega w'omuzindalo okubanga ate mbikusakira. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekigwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, siŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.